bategeeza abasiba ne banyabo amadini n'amakanisa gali mu nsi kati malwadde. Amadini n'amakanisa agali mu nsi kati gonna malwadde. Bategeeza nti abagoberezi ba Yesu Kristo abali mu nsi yonna bakyamye, kubanga mubalaba okwesalamu okwawukana obukyayi buli mubo bonna kabonero ka kukyama kaabwe, era akabonero akalaga nti okwagala kwa Katonda tekuli mu bo. Etteeka lya Yesu Kristo yabalagira okwagalana bokka na bokka, teri bafuga. N'obumu Yesu yayagala mu kanisa ye tebuliiwo mu nsi. N'ekyo mbategeeza nti waliwo okukyama kw'ekkanisa. Mbategeeza nti ennaku z'omwezi nga 5 omwezi gw'omwenda wano omwaka guno 2026 wano ku lusozi Kitongo wakubeera ensisinkano y'abantu bonna mu Uganda abategedde, abalaba, ababikuliddwa, abooleseddwa ku kukyama kw'ekkanisa y'omulembe guno. Bajja wano ku lusozi Kitongo kubanga enkyukakyuka y'ensi y'ebyomwoyo ekonkona Uganda ng'eggwanga. Uganda yaweebwa okuleeta enkyukakyuka y'ensi y'ebyomwoyo mu nsi yonna. N'ekyo mbategeeza nti ekigambo kye twandiise okudda obujja kw'ekkanisa mu nsi yonna kwetaaga kutegeera bulungi. Abantu bategeere nti awatali ekkanisa okudda obujja teri mirembe mu nsi eno, teri mirembe mu mitima gy'abantu, teri mirembe mu maka, teri mirembe mu mawanga, okutuusa ng'ekkanisa ya Yesu Kristo eze mu kkubo. Awatali ekyo eno nsi yakwongera kwesunda okufaanana n'ekyombo kya Yona. Yona ekyombo mwe yali, mujjukira abasomi ba Bayibuli, nabbi Yona Katonda bwe yamutuma okugenda e Nineve n'akyama n'agenda e Tarisisi. Ekyali mu kyombo Yona mwe yali kye kiri ku nsi kati. Teri mirembe gyali mu kyombo Yona mwe yali. Abantu bafiirwa obugaga bwabwe, ekyombo nga kifuuse kizibwaliddwa okutambula mu nyanja, era nga kibbira okutandika kungi era balimu. N'ensi kati mweri, ensi eno efuuse ekyombo Yona mwe yali. Okutuusa Yona bwe yagibwa mu kyombo n'asuulibwa mu nyanja, ennyanja n'eteeka. Ekkanisa nga tenadda mu kkubo, ensi eno yakweyongera kweddibaga, okubonaabona kwakweyongera ku nsi, obubi n'obuzibu bwakweyongera, okutuusa nga abantu bategedde obuwandiisi bwe naweebwa bwalabula dda mawanga. Obuwandiisi bwange bumaze emyaka 36 ku nsi. Nalabula ensi eno, nalabula Abafrika mu buwandiisi bwange, nalabula Bulaaya, Amerika, Asia ne Australia. Ebiwandiiko byabwe ebiva mu mawanga ago mu kontinenti ezo zonna nzirina wano nga bategeeza obuwandiisi bwange kibabulabamu. Myaka 36 giyise. Ekiseera kituuse revival y'ekkanisa etandike mu Uganda. Bino bye mulaba basumba kwerumaaluma, kulwanagana, ebyo kabonero ka kukyama kw'ekkanisa kyokka. Ekkanisa erina kudda obujja, tewali kutakula mitwe, kubanga Katonda yakiraga dda nti revival y'ensi yakutandikira mu Uganda. N'ekyo baseba ne banyabo, ennaku ezo nga 5 omwezi ogw'omwenda gwe mwezi ogujja, abategedde, ababikuliddwa, abalaba nti waliwo okukyama kw'ekkanisa, ababikuliddwa nti ekkanisa yakyama, abooleseddwa nti ekkanisa yakyama y'omulembe guno, bakusinkana wano ku lusozi Kitongo. Baseba ne banyabo, buli muntu ategeeze munne, teri mirembe, bufumbo bwonna mulaba bwonna bufu. Akabonero akalaga nti ekkanisa, enjiri ya Yesu Kristo ku nsi teriko. Ekkanisa ya Yesu Kristo yennyini terabika ku nsi. N'ekyo baseba ne banyabo mbategeeza nze ndi muwandiisi yaweebwa omulimu guno 1998 okola okukyama n'okubulako abagoberezi ba Yesu Kristo bali mu nsi. N'ekyo
obwanisi bwa bwerere eri buli muntu yenna. Kwata entambula yo, transport yo, uje wano abava Kampala, ndowooza amagenda n'amadda kakasa nti emitwalo 5 giba gikumala. N'ofuna obugaga obusinga bwe wali olabyeko. Kwamba tegeeza okusaba kwe mugenda kuyiga wano kwe kusaba okutali kwa madiini n'amakanisa gali mu nsi kati. Mugenda kuyiga, mugenda kuyigirizibwa, mugenda kutegeera okusaba okwali mu kanisa yasooka kwe mugenda kufuna kuli okusaba okwasumulwa Petero, Paulo ne Siira mu makomera ga gavumenti. Va mu bino by'Uganda osumuluddwa, simanyi nasumuluddwa, okusaba kuli kwasumulula abasibe mu makomera ga gavumenti. Nga bw'oyinza okusukala omusibe ku poliisi, amaanyi ga Katonda gava mu ggulu, malayika bava mu ggulu ne basumulula. Bwe buwandiisi kye bugenda kubatuusaako, musobole kufuuka abaleesi b'enkyukakyuka y'eby'omwoyo mu nsi yonna kusookera mu Uganda. N'ekyo abanajja wano Kitongo mwerekereze. Emyaka 36 sina musaala, era sina gwe neetaaga kubanga omusaala gwange guva mu ggulu. Namwe mujja kukola nganze bwe nkola. Mukyuse Uganda ekyuke, bino byonna ekibi ky'okwesalamu n'okwawukana kiri mu mmwe kiveewo, okwagala kulabike kwa Yesu Kristo okwali mu Yesu Kristo. Etteeka lya Yesu Kristo libalagira kwagalana lirabike libafuge. Obumu Yesu yayagala bubeerewo. Ate okuzaalibwa omwoyo kutuukirizibwa eri obulamu bwammwe. Abantu bakyuke, abantu basenguke okuva mu ndowooza y'omubiri badde mu ndowooza y'omwoyo, basobole kutambula nga balungamiza omuntu mutukuvu mu buli kimu. N'ekyo enkyukakyuka ensi y'ebyomwoyo yakutandikira mu bulamu bwaffe mwennyini, musobole okukyusibwa, musobole okuzaalibwa omulundi gw'okubiri, okuzaalibwa omwoyo. Va ku bino abasumba ababuulizi b'enjiri mu nsi bye boogera tebamanyi kye bayita kuzaalibwa omwoyo. Okuzaalibwa omwoyo kirala, kiba kyakuva mu buzaalibwa bwa Adamu w'omu nsi tuyingire mu buzaalibwa bwa Katonda, tufaanane Yesu Kristo mu bulamu bwaffe. Mwoyo wa Katonda tule mu ffe, tufuuke yeekaalu ya Katonda entukuvu. N'ebirala bingi, kuba ekkanisa y'omulembe gonna yonna yakyama mu buli kimu. Buli kyolaba kyonna kikyamu. Kiri kimu kyokka ekkanisa kyemanyi ey'omulembe guno, emanyi nti Yesu Kristo yajja ku nsi n'afa ku musalaba, n'afa ennaku 3 n'azuukira n'addayo mu ggulu. Ekyo abantu bakimanyi. Era bamanyi nti olwo Katonda yatonda eggulu n'ensi, bakimanyi. Naye enjigiriza Yesu Kristo yennyini ku nsi teriiko. Eri mu buwandiisi buno mujja kugifuna mwenna, abasajja n'abakazi mwenna mwekulumbule mujja wano ku lusozi Kitongo. Olunaku lulirumu, olunaku lujja kuba lwa 6. Lumu lwokka mujja kuba mumaze okutegeera ekyokukola. Mujja kuba mutegedde okukyama kw'ekkanisa, mujja kuba mutegedde ekireese ennaku n'ebizibu ku nsi. Nga terimene mu mitima gy'abantu, terimene mu maka, terimene mu mawanga. Mujja kulaba ensonga lwaki. Era mufune n'eddagala, muwone, musobole okwonya abalala ati. N'ekyo mbategeeza nti buli muntu ku lusozi Kitongo wano ategedde nti kanisa yakyama. Abikuliddwa nti kanisa yakyama. Mwenna wano, nsisinkano eri wano ya mwenna. Mwebale nnyo, mwebale ddala.